Dr Steven Watiti nga kati aweze emyaka 68 yafuna ekirwadde kya mukenenya emyaka 35 egiyise kyokka nga n'okutuusa kati akyatemya bukofu. Ndi musawo mutendeke naye ndi omu ku abo abalina akawuka akaleeta mukenenya. Nakizuula mu myaka egyo 1993 awo. Dr Watiti agamba nti kimuwangaazizza kwe kunywerera ku ddagala lya mukenenya. Nze nfuna n'omukyalo omulala nempasa kati myaka giyise 16 nafuna omukyalo omulala. Ono abadde omu ku boogezi eri ababaka abatuula kakiiko k'ebyobulamu n'akalwanyisa mukenenya. Ekitongole ekirwanyisa mukenenya ki Uganda AIDS Commission bwe kibadde kibuulira ababaka ku bikwata ku mukenenya mu ggwanga. Era n'abantu bonna mbagamba nti bw'obeera ku ddagala lya ARVs nga bakugamba webanga ffenna tugenda kufa naye tugenda kufa siriimu. Akulira ekitongole ki Uganda AIDS Commission Dr Nelson Musoba wano wasinzidde n'ategeezeza nti abaana enkumi 5 mu bisatu bebazaalibwa nga balina ekirwadde kya mukenenya omwaka oguwedde. Twafuna abaana 5,000 mu bisatu bebazaalibwa kuba maama abalina akawuka ate nabo ne bafuna akawuka. Kibi nnyo kubanga tekyandibaddewo. So in fact bakendeddemu katono kubanga 2019 balinga 7. Amawulire g'abaana abangi bwe bati gatanudde ababaka ku kiki gavumenti kyerina okukola okulaba ng'omuwendo guno gukendeera. Kiki kyennyamiza nnyo naye ng'akakiiko ka palamenti ya Uganda okuziyiza abaana bano okuzaalibwa nga balina mukenenya ne tulaba nti tugezaako nnyo okukendeeza kyakufuluma ebweru eyo ne twogera eri abazadde abo abafuna embuto ne bagenda mu malwaliro basobole okuzaalira mu ddwaliro. Abavubuka abasinga n'abasajja abakulu bamanyi nti siriimu akwata abalwanyi, si for the warriors, nti siriimu akwata ngwaŋŋuli, siriimu akwata batabaazi abazira. Ekitongole kitegeeza nti mu mwaka gwe gumu 2020 abantu abafuna obulwadde bwa mukenenya bali 3,800 kyokka nga abafa mukenenya bali 2,200 okuva ku 5,600. Wageraageranya ne 2010 eyo rate yali ku 9,300 kumpi 10,000. So olaba nga waliwo enjawulo nnene. Okunoonyereza kulaga nti disitulikiti y'e Kalangala yeesingamu okwegirisiza mu mukenenya n'eddirirwa Kabalole, Mbarara, Gulu, Masaka, Kalungu ne Kyotera n'endala so nga ebitundu bya Karamoja ne West Nile wali yaddeyaddeko. Abantu abali ku myalo kuba Kalangala ewasinga siriimu tuliyita PrEP, post pre-exposure prophylaxis. Eddagala eryo singa omuntu aba alimize nga yeesuubira nti ssaawa yonna agenda kulwala tasobola kulwala. Ekitongole kitegeeza nti kyetaaga obuwumbi bwa Uganda 29,100 mu 10,000 okulwanyisa mukenenya mu myaka 10 nga kati ssente zibaweebwa ntono ate nga ziva mu bagabi b'obuyambi. Bwe twogerera kati mu ddagala lyokka gavumenti ya Uganda eteekamu miliyoni za dola nga 10. Bano bagamba nti singa baweebwa ssente ezeegasa bajja kuba basobola okulwanyisa ekirwadde kya mukenenya okulaba nga abantu 13,000 tebafuna bulwadde buli mwaka era n'okulaba nga baziyiza abantu 5,000 okufa. Baagala gavumenti eteekewo ensawo ey'okulwanyisa mukenenya nga bwe kyateekebwa mu tteeka mu 2014. AIDS Trust Fund newankubadde etteeka lyateekebwawo tenatandikwa ku ssente tezinatandika kugenda mu nsawo. Okusinziira ku mbali y'eggwanga ey'obuwumbi 4.5 ebitundu 2 ku buli 100 kyakkaanyizibwa nti ziteekebwe mu nsawo ya mukenenya. We twogerera nga abantu akakadde kamu mu 30,000 be balina mukenenya mu Uganda. Jingo Francis, NTV, Akawungeezi.